Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakutenani ani akumenya ukani yonna mu wolokoso mu weekend taxi. Chenda musanva kasisa solo mu radio Simbe Mpologoma enunje yede mekubuzako radio sinzira kula mpozi ngate otumbude nsubira nti buli kimu kitambula dala bulungi nnyo zile dakika musanva zakala kusawa esatu ezokumacha wolokoso mu weekend taksabera mpozi ngate ayingirawo ate bwe tondibera nga tukutambuza nga tukuyisa mu wiki nga balubadde lutambula nga balubadde lujja luzunga olw'ensonga nti ffe tuba tukunganyiza kiri kyennyini ekinyusi tukikutuseeko wenyini wano nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya Mwati atenga mpozi esawa yona omukulu abira kubira nga ayingira kubanga kakati ekintu kitabuse nenga tetwagala kubira mpozi nga tumala obudde bungi nnyo era sawa zino zenyini njagala bachali bange mbere nga munzimbisa mukayala atlisi mbere nga nange mfuna omusiba mbere nga mfuna atlisi omwabado alo Chali wafe wolokoso tuwe chali wafe njagala kubaddemu abali sexe muko yes nchimanyi naye njagala nga tulisinga mutola kusalamu nga muli sexe musalamu naye binge muguno assalamu alaikum haji wafe omubwat wa alaikum salam bahajati bange bwe bati bokka ba just katoba tukole tutya haji nawe tutandikeo kuchinyusi ngade tunatandika njagala musoke mwanizo omukulu watuse member honorable Tata Kayunga Bare kakala mumani rutanda mwanizo omukulu lamwe tusanyi sokulaba anko kakalamu ntokedde ddala banywanyi eladezadi eradde bamami muli mutya tukole tutya kati letuwe bebe kale nyongere kubuzako yarajese kwatengo tumbude Empologoma enuje yedembe kuchena musamba kasirisa satu pemo mwefe radio Simbe Empologoma enuje yedembe pracha bila kasirisemu ebananya batufya kuchena ku www.radio.ug watu wekwanidiza kwenye natama chago nakula program wolokoso wetukere kwata TV kwata tubara yensonga zoro zibane zikeza kwata zeta mya ku miskira sero kwalize wamu zotategedele zo bulamo kubatengo oyogero kwatengo kitegera ogera kwatengo kifuriane no njagala kwatenga kwaliza komena batufya mu dio ya mu nyumba ya mu office yamwe mu butale mu supermarket ya jabso kwata mutuuliriza kwetu tubaliriza kwenye natekwera chika 10 zakara kusawe sero za machago nako olwalero akubuza ko kwaliza ko sadero nzeka kalamu de answer wo mulembe guno otegedde netugamba nti kakati ate mpozi bwebango tumisinze mu Jessica yala genda ku mukuto gwa www.afcloud.com oja kubeera ngo tufuna bulungi downloading app yogenda waleri mpozi mu Play Store wateka majigamu ti Afcloud oja kubeera mpozi ngate otufuna bulungi nnyo ate mpozi nawe osobola okugenda ku mikutu gyaffe eja YouTube genda waleri ku simu yo awali icon ya YouTube nyigawo bwomalo ginyiga genda wali search teka majigamu ti Bokat TV BOCAT TV obaka Kalam Times omalo subscribinge pesa libera limyufu subscribinga ngalifuka ya black oja kubanga otufuna bulungi nnyo ebanga libadde dene nnyo oba panvu nnyo nga mpozi tuuliza ku musajja asinga obulungi mu Uganda omuyite Empla Orlando ngate mpozi omusajja ono alina ettaffaali ddene nnyo lyatadde mpozi ate ku muziki gwa Uganda obwa DJ mpozi ate ne radio olw'ensonga nti yakolako ne ku radio ebbanga nga liwererako ddala n'oluvannyuma mpozi n'awumula emirimu egyo olunaku olwaleero omukulu Empla Orlando atukedde bukezi n'agamba nti mbutuufu sijja kusuwa wolokoso kambeeko at least kyengirako wano ebuuza kwatuuliza nsanyusa okubabuuzaako okulabikako wano mbeera nnungi sebo yenza omusajja asinga obulungi nga bulijjo asooka otuwe mwaliri kiba kika ekigusiguleka amakeeyo gyosula bakusange ninabisere nga mweriga mwoyingidde ennyumba gwogisasula weewuumiriza ku byokulya sebyona ebyokunywa oli kuvuno ya gayi wefudde omuyaye boda eri ku sitandi mbw'oyagala sukaali bw'obusakoomyewo wulira ekiddako
nakunkuna kamwana muwala yefuda tamuwulira nakunkuna kamwana muwala amaaso gamukanuka alla masivalankala with the rhythm style jangala supersia raga mafinja mtano employando kiki ekiri wano naye apart from music waliko ne radio radio wagireko etambula bulungi ne muvuga akati ne mukatuusa mwakatuusa ne mukatukwasa olamu obusanze otya obulamu si bubi kyensokera ddala okwebaza mu bulamu bwange era ekiringa ekyokulwanyisa kyange mukama katonda kuba yasinga mu byonna era kyenjagala okugamba muganda wange nti olaba ekiganyi kyonna gwe mufuule superhero onyirira okikola otya because atulabye abayimbi bangi bakubye omuziki ne baggwako abamu ne bagamba Uganda letujja gisobola ne badduka ne bagenda naye gwe n'olemera wane okikola otya mu byonna kiva ku mbeera zo okukkiriza nti kyolina kikumala oba okukkiriza nti kyofunye kikikyo so n'ofuna engeri gy'ogenda okikozesaamu n'okulaba engeri gy'okitambuzaamu ekyokubiri kyekyokubeera nti owa abantu ekitiibwa newankubadde yenkana atya ne woba omumanyi oba tomumanyi n'engeri gyeweekuumamu just kumanya nti mani kalenda yange nazaalibwa wendi kati nze nazaalibwa 1974 naye bwonsanga kati omuntu ayinza okusanga musiraga onoyo Orlando nti namuwulira dda kati ddali agambe namuwulira dda Brad naawe oyinza okwetya oyinza okugamba nti nzijukira Orlando lyo wa deluxe sound deluxe disco ne tujja tukikuba mu siliki ne tukikuba mu angenwa ne tukola ebyaffe byonna nga bwemanyi betukwasaganya naye mu kyonna omanyi nze kyenyongera okugamba ba artist na bonna ababadde emirimu egy'enjawulo nze nkoze ku radio ez'enjawulo kwegamba kwewa kitiibwa nabutabeera excited kubanga ebyuma obisangawo woba ogenza okukola kiki olowooza ku bayimbi oba bakakiba olina eri abayimbi naddala abo nga mutuufu bakivaako nga baali bulungi nga bakyalina hits naye nga kati bafuuka ekitagasa tebaggwamu maanyi abasinga ndowooza gye bali balowooza nti obulamu babukomye naye waliwo waliwo okukyuka mu bulamu obwa bulijjo ng'oba osanga omuntu nti oyo yali akola kino era kyasobola okubeera nti akola ekintu ekirala ozaalibwa ne talanta nnyingi tokkiriza talanta ndala kubeera nga zituuliddwako kubanga emu yokka yeyakutumula okubeerako weekutuusiza olina okulaba nti at least n'endala nsobola ozisitulako zisobola okuyamba okubeezaawo Orlando omuziki we mwaguleka ne gutabuka gwabaaki abayimbi majority bagenze mu byabufuzi bw'ojjanga tolina ludda owedde ojjanga olina oludda owedde naawe kakati Orlando twagala ndowoozayo si ndowooza mbi okubeera nti okula mu kyo nga bwegambye nti omuntu abeera multi talented naye talanta gy'osooka okukozesa eyinza okukuwa eddaala okutuuka ku talanta endala naye ogikozesezza otya tulina abantu betukoze nabo nga kyatudde mannya ababadde abaluvu okuviira ddala mu ntandikwa oba abatusanga mu industry so ffe ate twawa abantu abalala ekitiibwa betwasanga mu industry nsijja ekigamba nti bayala ate kiyinza okukugisaako naawe akatono koolina kwegamba badde baluvu obutamatira nakyebalina endowooza ezaawukana simbi naye gwezikozesezza otya abangi bafunye obuzibu si kulya okulya si kubi naye okulya ng'oswankula ng'olinga agamba ali ataswankula tawoomerwa gwefuna ttafaali lyo gena mu nsonda yo olya ettafaali lyo naye ate toswankulira balala kati bwe oswankula manya ssebo nti abantu abalala banyigirizibwa abalala tebaliina kati oleeta obusungu mu bantu Orlando bwobanga mutuufu otunuulira ensi ne music gy'alaga olowooza nti music wa Uganda asobola okuddayo ku trendi eri okubeera ng'atambula nga tali mu byabufuzi ate asobola bwesinga abantu bagumanya nti mulimu nagwo gwegatigwako abantu kubanga tosobola kukuŋŋamba nti Orlando we natandika okuyimba mu 97 abantu be nali nyimbira then nga banyumirwa nnyo raga right now bakyanyumirwa raga olina okukula n'omulimu gwo bwe baba nga baali bavubuka luli nga bakyasobola okuzina mu kidongo mu ndabirwamu okumala ssaawa paka ku makya kati tebasobola kugendera ku eyo beat so olina okukula nabo olina okukula ne audience yo kyekijja okusobola okuba nti abantu basigala music waffe asigala akyatambula kakati sooka owulire ekiri mu media abantu gye bafulumizza ekikyo kikompiitinga n'okireka kubanga ojja kireeta kifiire muli ate n'amaanyi go gaggweera omwo kitegeeza nti ojja kubeera depressed
okutandika okukyawa abantu. Lando abantu bayogera nnyo ebintu gundi yaggwako ebyo bakadde biki ebintu ebyo bayisa bitya nga mmwe abantu abakuba ku muziki kuba kati abaana abaliwo abasinga yakuba oluyimba lumu n'agamba ensaagi maze bwe bamugamba nti mujja kukola ne gundi ngalayala ebintu byabo byakikadde biki buli muntu tosobola mugana kwogera kyayagala kwogera naye ng'ate teri yakutuma mu kyokola gwe kyolina okumanya nti gwe wasituka gwe kagwe ne weezuula nti olimu talanta oba n'abaaliwo abatonotono nosobola okukikwasaganya okiteekayo so teri kirala kyoyinza kunnyonnyola abo teri lulimi lulala lwe basobola kutegeera okuggyako omuziki okitegeera oli ajja kugamba waggwako kikigwe abo batunya butunzi binamba ntono waliwo abalala abali enamba ennyingi abakulinze abeetaaga okulaba so olina kwepositiona n'ofuna engeri gye weekuumamu ekyo nekibeera kyagabe maani twafunako ku mawulire wali omukwala basookera ddala ogenda mu State House by then omugenzi Radio Moze yali akyaliwo gwe Radio Moze kusaasira n'abayimbi abalala ate ekinyama kiba kigenda okutuka bwe kiti mwate kusaasira n'agamba ate gwe Orlando oyogera ngaani bwe bakulinnyo omugere nodde ebbali obuzibu bwavaawa ffenna twakula ffenna netusinkana busisinkanyi mu bukulu naye tetwamanya balala bonna gye baakuzibwa ate tetwamanya balala bonna mbeera gye baakuliramu ffe twakula nga batugamba nti mutule ku dining emmere yiyo musene nga tosobola kujjuza sowaani yo nnyo nga banno tebannafuna kati mu mbeera eyo waliwo abaaliwo nga bo baabagamba nga bugambi nti emmere eyiddeyo n'asooka mu kiyungu n'afuba okulaba nti yekkusa owulira kati bwemba nga ndi munnauganda ate nga onsanzeewo kati ate gwe kyenagambye nti waliwo abantu abaluvu kati gwe n'olaga obuluvu ate munnayenze nkula ntya nze era nkuleka n'olya ki naye tenagambe tiri nti lya naye toswankula oba kakati mu mbeera eyo obanga olina engeri gy'oyisiza ate tonkuba malusu kubanga ogaaya kati olyawo batoli siina byendya muganda wange kati oleze ki ekipya muziki weguli kola ku album tuwakapera y'ekipya nimetoka mbali na umandani mapenzi ya katari is too much ono ye Wolokoso mu weekend taxi